butuuka mu gym ebintu ebimu tobitunulako nga kyakulya kiba kirungi n'oba nga obimanyi. So omupiira guno abasinga bwe bagulaba balowooza tegulina mugaso, ekyo oba omugaso gwe gulina gumu gwokka gwa kubeera ku mmotoka. Omupiira guno mulungi nnyo ddala ku muntu naawe ayagala okutandika gym kuba gukola ebintu bingi. Naye leero ngenda balaga gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Kati wano bamaze okwambala era tugenda tandika exercise yaffe olwaleero. Ngenda bawaamu kana akatonotono bano abantu waga nti nze nakatandika abajimba banamaanyi olina okubanga munnaaye tojja kujjaawo nti buli akola mu gym alina kubanga yenkana nganze. Waliwo abatono abansinga, waliwo bensinga, waliwo ne betwenkana. So bw'obozze mu gym ngenda bawa omuntu katandikirako akatonotono ke exercise wotandikira kosobola okukola nga tekakumenye nnyo ate n'okola ki n'ofunamu. Tugenda tandikira press up zaffe zino ez'engalo. Waliwo press up zitutera okukozesa osoteekawo engalo zino oba n'okubanga okuba press up zino ez'ebikonde. Kati njala tukole bunene obw'abantu abatandika gym. Tugenda tutandikira ku bikonde kuba oyinza ogati ate coach nze engalo zinnuma sijja funya bikonde. Abamu bamanyi n'okumanya nti abafunye ebikonde baba bayaaye. Nedda, katusooke tukole zino ez'engalo obugumira wano mu press up. Press up zaffe nnyo zikube nga weeteeseteese bulungi topapa nokkirira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bw'omaliriza press up owummulamu togenda nnyo. Osooka okuba press up 10 zonna z'oba osobodde 10 okudda waggulu. Osooka okuba 2 okudda waggulu. Osooka okubala 2 in 1 n'obala 2 mu emu oba n'obala single kye tuyita single n'obala emu emu oba n'oba ng'obala double. So okubayo press up n'owummulamu tugenda kola sets zaffe 3 press up. Tubuguma leero mbage tuli ku kino kye baga nti bwemba nkola paasi okuva nsi okudda waggulu. Tugenda kuddayo era endala press up. Tugenda kubayo endala 2 nga ze tutandikiddeko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tubulayo seti yaffe emu press up tuzimalirize. Ne nabagambye nti tulina class ez'enjawulo. Tulina class eya aerobics, tulina class ey'abantu banze njagala kola muki njakola mubiri. Bano tulina class ey'abantu banjala kola kya kusala muki nja kusala mubiri oba nja kusala mugejjo. So leero tuli ku kino ekyokuba nti nzimba muki nzimba mubiri. Omuntu ayagala okulabikako
gwenza n'okwaga nti asagala nnyo bintu byakugejja jambeere nga nina omubiri gwawe okola ki ogwemala. Bwe tuba tumaliriza wali wonna we tuli tulinawo aerobics. Aerobics nnungi nnyo mu ngeri y'okumutandikiramu bw'oba ozze mu gym. Kikuyambako okuba nti omubiri gwonna gukola ki gubuguma, maso zizuukuka, bwe gaba magulu. Bano abalina obuzibu nti n'oba nga otambuddeko wano nawali n'otandika okusanga abamu mu bimanyi waliwo enva zaffe ziri abamu ze bawoomerwa n'otandika okuweekera mu ngeri eyo. Jangu wano tutandikira wano aerobics bw'obanga bano banja kusala mpeekeera nnyo nnyo obuzibu bw'okuweekeramu naye kooki biki bw'oba ozze mu gym tujja kutandika mpola tubugume mpola mpola tukola aerobics mpola bwe tubuuka tukola sets zaffe ntono nnyo tuba nga tukola ki engeri y'okusiza okumwa omukka gwe bw'oba okozeyo kantu katono nnyo osa nnyo. So ate ng'okoye nga tolina kyewaakoze nga newe kuba kutambula ogenda n'oweekeera ki nnyo. So tujja kutandikira wano mu aerobics mpola mpola nga bwe tubuguma. Obuuka bulungi mpola mpola ogenda ku peesiyo obuukayo emirundi gyo n'okola ki n'owummula. So bwe tuba tumalirizzaawo era wala we tudda kano kenkola nga mmwe abaweekera balina obuzibu okuweekera wano olina okubugumira kitegeera mpola mpola topapa nnyo kubanga kyoba okola oba okola ki oba okimanyi. Okolawo sets zaffe mmeka? Sets ziba 3. Nabagaye bino tubikola ne bw'obeera mu gym ne bw'oba tozze mu gym. So nga bwe nabagaye nti leero tuli kummwe abakola ki abatandika. Bwe tuba tumaliriza wali wonna na kano kakulu nnyo kwaba bw'omala okukakola kiba kirungi nnyo bw'oba okola exercise. Kati kanti bagamba abasinga bakoki tebakyogera naye omuntu omutuufu yenna alina akola exercise. Oba osala mugejjo oba ozimba mubiri oba okola ki kiba kirungi n'okola amagulu gano. Amagulu gano kintu kirungi nnyo ku muntu nga ddala akola okuba obwa fiiti oba nga akola exercise. Kiki ekiwanirira omubiri gaba magulu. Kiba kirungi n'okola amagulu. Amagulu gano abasinga mukimanyi nga squat. Amagulu gano oba abasinga kye muyita squat kirungi okikola lwaki bw'obanga obadde ogakoze kikuyambako. Mulimu ba bodybuilder abamu nansonyiwa abali eyo naye kino nkibagamba mugenda ne mukola waggulu eno ate wansi n'obeera ng'oli ki nga toshepinze bulungi nga omuntu wakuwandiisa nga kakalaamu okitegedde. So kiba kirungi n'oba nga bw'oba okoze zimba omubiri nga guli shape nga gwonna gwenkana ate okusingira ddala nga wansi onywedde. Kyoli ne bw'aba akusindise ba Eva abamu kati banange babawunsa abamu bendaba oli ajja nakkoonamu katono oba otinokkirira n'oyitawo buyisi nga ki nga lumonde. So oba olina okubeeramu nga wansi wakolawo nga wanywezaawo. Omuntu omulala oyinza okubeerawo nga tewakola magulu ne weekoonako bwekoonya oluggwa n'okola ki n'onuuka. So kiba kirungi n'okola amagulu. Ndi wano mu baana abatandika tuli ku aerobics naye nga workouts zonna ze tusookerako zakola wansi kunyweza wansi tubugume then tukole ekiddako. So nga bwe nabagambye tulina okwekisookera ddala abantu abakola exercise oba aba gym oba aba aerobics tulina okuba ne space. Space kintu kikulu nnyo. Gwali eyo oba alina ekirowoozo ekitandika gym space kintu kikulu nnyo. Kati space yaffe eno si yennene nnyo naye emala abantu class esobola okutuuza abantu oba esobola okukozesa abantu abawera 10 nga weemuli nga buli omu akola bulungi nga teri yakona ku ki akona ku munne ate nga buli omu kyakola akikola ki akifunamu. So nga bwe nabagaye nti tuli ku ki
kya magulu we twatandikidde mwalabyewo bwe tumala okuva wano ne tudda wano bwe tumala okuvaawo so njala tubeere nga tutambulira wamu nabaga ekirungi nnyo bw'oba okola ekintu n'okikola ng'okikola tolina ki tolina pressure ate nga kyokola okikola ki okyekakasa Seven, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So awo tuba tumazeewo tujja kudda wano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So muganda wange yonna ali eyo njagala obeere nga buli kyokola oteekamu amaanyi ate oteekamu n'obwagazi tokola jimu nga bakukaka kola nga olina ekigendererwa bw'oba osala mugejjo kiba kiyamba ggwe ng'omuntu mu ngeri y'okusevinga akasente okukamalira mu ddwaliro naawe kennyini okubonyaabonya omubiri gwo gwabadde atawankanyizibwa ebyamazzi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiryo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 87 oba noti 75 noti 16 38. ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Otuuka mu jimu ebintu ebimu obitunulako nga kyakulya kiba kirungi n'oba ng'obimanyi. So omupiira guno abasinga bwe bagulaba balowooza tegulina mugaso ekyo oba omugaso gwe gulina gumu gwokka gwa kubeera ku mmotoka. Omupiira guno mulungi nnyo ddala ku muntu naawe ayagala otandika jimu kyangu nnyo aba mulina emmotoka eka nga ate emipiira wegiggwako mugikola ki mugisuula. Bw'oba olina omupiira nga guno osobola oguteeka ewaka n'oguteeka mu kifo ekirungi era kiba kirungi nnyo bw'oba ogulina n'oguyonja bulungi kuba gukola ebintu bingi. Naye leero ngenda balaga tinagwo mulungi kuba gusobola okubugumya ate nga gukola n'ekintu okola ki okuvaayo bulungi. Abamu bagukozesa tugeze n'oba nga oba ogulinnyako abasinga mulaba nnyo abantu nga bakola kiriwa kino naye kikuyambako amagulu gaffe gali n'entumba okuba ng'ekola ki ng'enywera. Bw'omala ogulinnya bw'oti osobola n'okuba nti bw'oba oguzze munda oli munene tosobola nnyo okulinnya nti kuba olwa weight na biki nga tomanyidde osobola okuba nga bw'oba odda munda ogubuukirako nga bw'oba obuuka era nawe okolawo sets zaffe 3 nga bwe nabagambye kiba kirungi nnyo kuba guba gukuyambako kubeera nti okola ki okola ekyo ky'oba oyagala. So omupiira nagwo muki omupiira mulungi tulina ebintu bingi mu jimu muno buli kimu tulina eno muganda wange gwe atamanyi kikyekola kiba kirungi nnyo bw'oba obadde ogirina ekuyambako nnyo ng'okola olubuto ekola lulungi nnyo olubuto. Abasinga oyinza ogiraba eyo nga tomanyi kikyekola naye ng'eba nnungi nnyo ku lubuto ng'olwo era ekuyambako. So osobola okugigendako nekuyambako bw'otuula bw'oti osobola okukola ng'okutteyo eno n'ovaayo ekola olubuto
kikuyambako ku lubuto era osobola okukola nga tolina buzibu nti oba onaagwa ate era ekolera ddala ku weight yenna gwe ne bw'oba nti oli wa kiro 2 ne bw'oba nti oli wa kiro bimeka nekuyambako ku lubuto. So ebintu bingi bye tulina baganda bange abaagala okukola ekiwatu west tulina mashini eno nungi nnyo kumwe abaagala okukola ekiwatu bano ba Select Queen nungi nnyo etuyambako era ekolera ddala bw'obanga obadde ogirina oba mu gym nga muno bw'ojja so gikwata n'obanga okola ki bw'ogikozesa. So mwenna abali eyo mbasaba mwandibadde mujja ne mwekwata ku Coach Young Money asobola tusako services enjawulo. Mwe banjagala kusala lubuto, banjagala kusala mugejjo, Coach nzisa nnyo, nze nkolako akantu katono, Coach simalaako ne mu kisenge gym tekomaawo. Gym ekola bingi. Era ndowooza mulaba nnyo baweda abantu ab'emibiri abo tebaba bangu mu nsonga ezimu ababa baliraanye mukimanyi. Tulina kano nawo katuyambako mu buli kimu ky'oba okola ki ky'oba oyagala. So okukakozesa njagala kukola mukono. So oyinza okuganze sisobola byuma oba abagenda mu gym ebiriyo byonna bizitowa kano tekazitowa muganda wange. Ndowooza okalaba naawe osooka egulira ewuwe waka n'oba nga osobola okukakozesa. Kitegeera kakola kino era kakola bulungi nnyo gwe abayagala okukola omukono guno ogw'omu maaso n'ebirala bingi. So jangu mu gym, jangu otukire Coach Young Money ajja kuwa ekyo ky'oyagala. Endagiriro yaffe temugyerabira n'abagaye tusangibwa Matugga ku Lags. Gwe bw'otuuka Matugga mu 12 oba ovudde Kampala oba ovudde wa Buganda enviira mu Matugga ku opposite ekidda ku poliisi y'e Matugga waliwo ATM card eya Centenary ku Centenary kalina eddako awo waggulu. Ebipande byaffe weebiri wonna ne bw'obuuza MY Elite Fitness Gym eri luddawa bajja kukulagirawo ne bw'olinnya bulinnya boda. So gwe muganda wange eyeetaaga ekisinga jangu wano otusange Matugga. Kiyinza okukwanguyira nga ofunye essimu kuba abasinga baganda bange mbeera nnyo ku ssimu oba osobola okugoberera ku TikTok oba tolina TikTok airtime abeerako. Ennamba yaffe nabaganda eri 0754 500 aba MTN 07 666 12 88 38. Mbadde mbalaga oba kano kabadde kakulabirako mwabagala otandika gym mukola ki we musobola otandikira naye nga workouts ez'enjawulo zikyaliwo gwatwetaaze endagiriro kweri ennamba zaffe ez'amasimu kweziri jangu tujja kuwa ekyo ekisinga ate naawe weewaka nabagambye dde ekyo mukimanyi akanamba kwe kali gwe nkonaako WhatsApp kwendi ku TikTok ne ku lubaluse wa TV osotusangako baganda baffe bano be basinga era mwebale nnyo kuba nti muyamba abantu baffe. Temumanye mugaso lwaki bw'oboze mu gym kiba kirungi ne weesika ne weesika bw'oba weesika abamu baga nti zantazza okukola omubiri oba zza kukola eki lwaki ate mba neesika abasinga temukimanyi naye nga kiba kirungi bw'oboze mu gym kikuyambako mu masozi zino okukola ki okuzuukuka okitegedde. So tugenda kwesika leero tugenda kwesikamu nga tusika mabega tugenda sooka sika ngazi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that's 10. So kiba kirungi ne weesika nga tonnaba kukola kintu kyonna kuba kati tuli kummwe banzize mu gym nzize nnyongere ku mubiri nzize nfune ku maso
nzize nyongereko kino nkole ku mukono kole ekifuba so kati mmwe bendiko bw'oba ozze kiba kirungi n'otandikira wano wetutandikidde bw'oba omaliriza tulina pule eno nayo nnungi nnyo era mu jimu oba gwe kooki kiba kirungi omuntu omuga nti kozesa kuki ku pule eyambako nnyo nnyini ddala kuggwa ayagala okukola omubiri ku buli kyonna ky'oyagala okukola so pule yaffe oteekako weight emala gy'osobola okukola oyinza okusangako kiro 10 nga already gwe tokikola ki tokisobola so oteekako weight emala oba ogako kiwo nakuteerako weight emala so ogisika ng'ogizza emabega ogisikira mabega bwoti osobola n'ogisika ng'ogisikira mu ki ng'ogisikira mu maaso so baganda bamwe mwenna abali eyo njagala mujje tukole okukola kintu kirungi nnyo okukola kintu kya mugaso nnyo era kya mugaso eri omubiri gwo kya mugaso eri obulamu bwo kya mugaso n'eri famire yo kubanga bw'oba tokoze endwadde zijja kulumba babuuzaako banyabwe bassebo yenze Lujja Properties and Real Estate Man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa wenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo ebyuma tulina bingi era ebyuma bingi ebibeera mu jimu ebimu oyinza obbiraba wano nga mu jimu yeewe gy'okoleramu oba yonna gy'okolera gye wali otambudde tobirabangako ebyuma tulina bingi ate era n'ebirala bingi bikyakola ki bikyeyongerako leero ojja kusangawo naye kiba kirungi n'oba nga otuuse mu jimu n'omanya buli kyuma ekirimu kikola ki kya mugaso ki tulina ebyuma bingi nga bwe mbalaze tulina eno bagiyita leg press eyambako ku magulu mwe baganda bange abatalina sport baweida abamu be nagambye nti obeereeyo nga tolina ki nga tolina sport eno leg press ekolera ddala buli kimu ky'oyagala ekumalira ddala okubanga okola amagulu sport ekisambi ne kibeera nga kikola ki so omuganda wange soko obalagemu enninya gy'ogirinnyamu nekyekola ogiteekako weight waggulu wano ne mu sayidi n'otandika ogikola ki ogipushinga bw'otyo nga muganda wange bw'omulaba bwakola ki bwakola so kiba kirungi bw'oba otuuse mu jimu nga leg press eno mweri n'ogikozesa tulina bench eno ekola ebintu bingi osobola ogikozesa ng'ogiwanise nga bweri wano osobola ogikozesa ng'ogitaddeko flat wandowooza ogira alina step ez'enjawulo osobola ogikozesa ng'ogiteredde ddala ku flat ng'okuba bench yo abasinga mukimanyi osobola n'ogissa eba nga yeewunzise bwete era naye eba nnungi nnyo kisinza ku ki kyokola ki ku ki kyokola tulina mashini eno abasinga muziraba bulabi ate era teziri wangi naye wano tuzirina ziviira ddala bweru eyo so ekolera ddala bw'oba ng'obadde ogituuseeko ng'ogikozesa era osobola ogituulamu bwoti n'ogikwata n'otandika okubanga okola bw'osindika waggulu okiraba so ekuyambako shoulder biki byonna kiba kirungi n'oba nga naye bw'oba otuuse mu jimu nga mweri oba kookiwo n'aba nga akuyambako n'oba nga ogikozesa tulina eno etuyambako okukola omukono ebyuma bingi nnyo bye tulina olwaleero naye bisingawo mujja bisanga nga wano ku lubaluse wa TV Coach Young Money ndi Matuga naye ndi everywhere baganda baffe abeeka akaffe kye ko na bukonyi ku ssimu kijja kugwa
Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.